The Buzz UG kwe tukyali mwebale nnyo kubanga mukyekumidde ku mukutu fe twasalawo kuba updates zonna kusonga nga bwe ziyimiridde kusonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne musi yonna okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero bannamawulire ba NBS okuli Case Mako ne Brian Wako baleteddwa mu kooti basobole kubanga bawulira ku kusaba kwabwe okwa bail. Bigenda mu maaso mwenna mubadde mubiraba nti omuyimbi OS teyali mu mativu n'ebyo bye bayogera nga bali kumpeewo nga bakola programu yaabwe n'asalawo abatwale mu mateeka. So kye kiriwo baganda bange ekigenda mu maaso olunaku olwaleero. Wabula ebimu ku bye tulabyeko olunaku olwaleero ndabye nga bannamawulire babadde bangi nnyo balaze kye bayita solidarity babadde bangi nnyo ku kooti awo wadde babaganye okuyingira munda. Simanyi esonga lwaki babaganye okuyingira ate ku lunaku olw'ejjo bojjukira nga bagezako kuwulira ku kusaba kwa Isima Olaxis bannamawulire abasinga babakiriza wadde tebabadde bangi nga bano abaleero abazze balaze solidarity. Kiba kirungi okulaga nti muyimirira wamu musitandinga ne banammwe mu buzibu bonna bwe balimu wadde abamu ku bano bannamawulire bamanyi nti kituufu bano bannamawulire bannaabwe bandi baba bakoze esobi naye tekibagaana okubeera nabo mu mbeera gye balimu. Ndowooza bwe banaaba bavuddeyo bajja kusobola okutuula wansi bababulire nti kino ne kino mwali bakyamu musobole okuba nga mwetereeza. So ekyo bannamawulire kibalaze ekintu kirungi nnyo singa ffenna tuvaayo mu ngeri bwetyo nga bannaffe bafunye obuzibu ne tuyimirira wamu nabo kiba kirungi singa kati eggwanga ligenda wala singa project ze tukola ziba zigenda mu maaso. Kino bannamawulire kibalaze ekintu kirungi nnyo era nange nkyagadde nnyo. Wabula bano abasajja ba Case tebasobodde kujja mu kooti nti face to face. Okusaba kwabwe kuli ku mukutu ogwa Zoom bali eri mukomera ekitalya olw'ensonga nti omanyi nti ebigenda mu maaso tulina obulwadde bwa COVID-19 ze zimu kusonga lwaki basazeewo kino bakiyise ku mukutu ogwa Zoom. Era nekirala nga bwe kimanyi nti bano bannamawulire batrendinga nnyo ku social media so big time. Ndowooza poliisi etiddemu nti singa babaleese ku kooti kyandibadde kigenda kuleetawo akavuyo ak'amaanyi era abantu bamenye n'amateeka aga COVID-19. So ze zimu kusonga lwaki bano basazeewo okusaba kwabwe bakuyise ku mukutu ogwa Zoom. Naye bannaye abasajja mbalabyeko basajja babasazeeko enviiri bonna enviiri teziriko. Era omusajja wange Case oyinza n'obutamutegeera n'omuyitako n'ogamba nti ono si ye Case kuba omusajja obumanyi yali asala akaviiri ke bulungi nnyo n'asobola okuba nga anyuma naye kati enviiri bazigyeko zonna Case toyinza namutegeera. Naye ensonga yo bwetyo bwe kyali muganda wange. Wabula essaawa zino olutalo oluliwo kati essaawa zino olutalo oluli wakati wa bannamawulire ne bafaani ba music olutalo lw'amaanyi kati era ku nsonga ze zimu kubanga nga bwe gambye nti bannamawulire balaze solidarity bali wamu ne bannamawulire bannaabwe wadde bakola esobi bo balina okusitandinga okumanya nti bababeererawo. Naye abantu bavudde ne bagamba nti abayimbi lwaki temulaze solidarity nga bannamawulire gye balaze bannamawulire bannaabwe. OS Suna alinga ali yeka mu industry era bw'ojjukira olunaku lwajjo nga Isima bagezako kuwulira ku kusaba kwe okwa bail. Olaba Isima yabadde ne tiimu nene nga bwe gambye nti bannamawulire babaddewo babakiriza okuyingira yabadde ne tiimu nene. Naye OS ndowooza yabadde n'abantu nga 2-3 nga bayimbi tetusobola na kulaba ku muyimbi n'omu. Ate ensonga si ya OS yeka n'abayimbi abasigadde kibakwatako era bw'olaba kino kigenda mu maaso OS kyagezako kulaga ensonga ekwata ku industry yonna. Naye byebimu ku bizibu bye tusanze nti industry eya music oba industry ya art eno tebalina solidarity ze zimu kusonga lwaki eganya okugenda mu maaso. Abantu banyivu nnyo bafani banyivu nnyo era bagambye nti abayimbi mulina okuvaayo namwe mubere ku side y'omuyimbi munammwe. Sofa embeera bwetyo bwe kyali muganda wange naye tuvaako ku The Buzz UG tukyagenda mu maaso n'okuwa updates ku nsonga ezigenda mu maaso mu entertainment current events ne sports. Gwe kyolina okukola beera ku mukutu The Buzz UG.